okutiisatiisa n'okuvvoola kabaka waffe. Yatugambye ekyakwasizza Matembe kubanga yeeyise mwannyina wa President Museveni ate nga si mwannyina, yamanyise ngaawo omu Kajubiru. Tumugamba mu Buganda era ne mu bannyina ba Kabaga tetumanyiyo yali azadde muhoozi y'okweyita nti kabaka ankowe. Kaakati waba yakutte Matembe ku lwekyo naye asooke yeekwate kiyoke tukole ki tukkirize, naye twagala okumulabula nga tetuli wadde okusekamu wadde okusaaga ti ebyokutiisatiisa kabaka waffe abireke. Bw'aba akyayagala okuba oba oli awo ng'akyatambulira mu nsi gy'ayita eyiye wadde nga si ye, tetwagala kuddamu muwulira nga vvoola kabaka waffe. Ekyo bw'ataakikomye wadde alaba nga abasirise amaloboozi agasirise tegaba malungi nnyo okusinga ago agazze googera. Naye tugenda musanga mu field gye tugenda, mujja kutulaba nga tunyumya naye bulungi eyo gye tugenda. Kama Katonda abakuume. Challenges nti bw'otunulira history yakyo buli abakibaddemu at the end of the day bamaliriza batagadde. Naye nno nkakasa nkuliddemu FDC z'omu ku bavubuka abato abatandika FDC. Nzize mu ranks za FDC zonna paka olwayiro wendi. Nkakasa nina choice oba oli awo mu budde obuvuddeko ogenda mu bibiina ebirala, naye nasigala ndi wa FDC. Ekyo kyenzikiririzaamu. Mumu abamanyi ba journalist ndowooza ebigambo byange biba bitono nsinga kwagala kubeera ku ground. Kyova olaba nti wadde ebiriwo nga wavaawo atiisatiisa abantu n'ayogera tetumunamuddamu kubanga manyi tugenda kusinkana naye ku ground twogere olulimi lwategeera, era bwe twakubiriza abavubuka mu ggwanga lyonna naddala abaffe okuyingira amagye twali tetuyogera boogezi nga tunyumyamu, because we feel that's a very pertinent sector where we need our youth to be part if we want to take power. N'olw'ensonga eyo tuli beeteefuteefu era nga tukkiriza kinekyo kye mubadde mutya bagenda crossinga. Sam Kalega Njuba yakirimu naye teyacrossinga. N'olw'ensonga eyo oli wumite mujja kulaba tugenda okukola.